Yes, omulabi wa Spark TV oli w'amaanyi nnyo kubanga weekumidde ku Spark wonna osinzira okutulaba mu ggwanga erya Uganda n'ebweru waalyo. Nze Ahmed Wahab, programu eno bagiyita Spark ku makya Monday to Friday ssaawa 12 paka ssaawa 3 ez'okumakya. Tukwata ku nsonga nnyingi nnyo mu ggwanga erya Uganda ate nga zituukira ddala ku ggwe omuntu asemberayo ddala mu nnansi. Olunaku olwaliro mu kitundu kyo tukyaddeko eno ku Nsambya Babies Home. Ekifo kino jjukira kikulemberwa Sister Nakyanzi azzeemu okubanga tukyazaako mu kitundu kino okwogerako ku mbeera ya adoption oba butya gwe ali eyo bw'osobola okubeera nga ojja wano n'ofunawo omwana n'omuzaala mu mateeka n'ofuukira ddala muzadde we ebbanga lyonna, kubanga si kukeera bukeezi ku makya n'ojja n'ogamba nze oyo gwe njagala mumumpe n'omutwala. Waliwo emitendera gy'ogenda okubeera nga oyitamu, okitegeera. Kimu ku kimu tugenda kuba tubinnyonnyoka mpolampola kubanga wano we tuli tuyina omwami omu ku abo abakwasaganya ekifo kino ababeera n'abaana bano era aba overseeing process ey'okulaba nti omuntu osobola okuzaala omwana oba okuwoola omwana ono n'omukuzanga muzadde we mu mateeka mu ggwanga erya Uganda. Embeera bwetyo bweri n'akusikira osobola n'okumuwa amannya go kubanga mu mateeka abeera afuuse mwana wo. Kakati ekiseera kino tugenda kwegattibwako omukulu abenga atunnyonnyola akawonvu n'akagga ku nsonga eyo. Ssebo tusanyusa okubanga tukulabako ku Spark TV. Buuza ku balabi ba Spark beeyanjulire ate tubenga tutandika emboozi yaffe ey'embeera eya adoption. Abalabi baffe abalungi aba Spark TV tubeebaza okwekumira ku Spark TV. Nze omuweereza wa Benard Bakanzeewa akwasaganya ensonga z'amaka n'abaana ku Child Welfare and Adoption Society Nsambya Babies Home. Okay, tweyanze kakati mwami Benard. Nkedde ku makya njagala oluusi sizaala oba nzaala nina n'abaana abange biologically ewaka naye olw'okuba nti emirimu egikolebwa wano nkwatiddwako njagala okufunayo ko omwana omu mutwale abeere omwana wange mu mateeka mbenga nze mukuza nfuuke muzadde we okutwaliza ewamu. Ekintu kino nzija buzimva gye nvudde nenzija ne mumpa buwi mwana oba kitambula kitya kikola kitya omuntu yenna ali eyalaba Spark mu kaseera kano eyali agadde okubeera nga ajja wano n'afunawo abaana? Tweyanzizza nnyo mwami Ahab. Nsooka n'okwebaza Spark TV etuyambye nnyo naddala ffe aba Nsambya Babies Home. Yes. Nga Samarited Nakyanzi babategeezezzaako nti layisensi yaffe etukkiriza okulabira abaana 30. Naye omwaka we gugwerako nga bazze nga abannyonnyola tuyinza okubeera abaana nga 100. Singa ffe ffekka twali tetusobola kituukako. Naye Spark TV ne NTV etukoze bulungi nnyo nti abaana bangi nnyo abayise mu kitongole kino naddala nga balabibwa ku NTV ne Spark TV famire zaabwe ne zirabika. Lyessanyu lyaffe nga ekitongole era kye kituyamba okusigala nga tweyongerayo. Nga Ministry tutwala ya Ministry of Gender, Labour and Social Development, singa wabeerawo obwetaavu bw'omwana okuyingira ewaffe ogamba nti tujjudde si nsonga. Bw'owooza nti tujjudde kitegeeza nti olina mulimu gw'okola. Naye Spark TV ejja ne tukwatira wamu gye tutatuuka n'etuukayo omwana ono yabula ku muzadde n'amulabira ku Spark TV. Ate ekyewuunyisa ennyo nti abasinga okuzuula abaana baabwe ku Spark TV oba NTV si babalabye mikwano gyabwe baliraanwa baabwe ab'eŋŋanda babalabye omwana ono ne bamutemyako n'agenda ku eyo gy'ogambye Spark TV media Twitter egundi hande eyo n'agenda n'abijja byonna n'alabanga n'akakasa nti butuufu omwana wange. Emitendera guno gw'oyogeddeko gw'okufuna omwana kye kikuuma ekitongole kino nga kigenda mu maaso. Kuba singa tuyingiza buyingiza nga tewali kufuluma akaseera katuuka ne tubeera nga tujjudde. Naye ofuna otya omwana oba ozaala otya omwana ogwokubiri? Waliwo kati mu Kampala kiri nti omujjuzo mungi. Tuwulira nga bagamba nti tulinga mu miliyoni 3 ababeeramu emisana. Abasulamu tubeera nga miliyoni 1 n'abagwamu. Naye kati okusembeza obuweereza okumpi eri abantu, Kampala erimu divisions. Buli division ina probation officer akwasaganya ensonga z'amaka n'abaana. Bw'osukka Kampala n'ogenda Wakiso nayo nnene eri municipalities. Buli municipality eriko probation officer. Bw'ofuluma Kampala ne Wakiso ne weyongera mu district endala bano probation officer batula ku district. Ka probation officer yavunaanyizibwa ku ggwe ayagala omwana bw'obeera ng'ogwa mu kitundu kye. Ogenda ne weeyanjulayo ekiruubirirwa kyo lwaki omwana omwagala n'akuyisa mu mitendera gyonna. Wamala okuyisa mu mitendera egyo gyonna waliwo era ebyetaagibwa.
bw'obikolako ne balaba nti butuufu osaanira ne bamukuweereza ne batuweereza eno gye tuli ne tuyisa mu mpapula ezo. Ebyetaagibwa ebyo bye biki? Ebyetaagibwa ebyo sookera ddala obwagazi gwe ng'omuntu. Omwana omwagala. Bw'oba omwagala kye kigenda okuvuga okukola byonna ebyetaagibwa. Ekyokubiri owandiika otula n'owandiika bbalwa n'osensula ensonga bulungi mwana ki gw'oyagala kikula ki ky'oyagala myaka ki gy'oyagala. Bw'omala osensula ensonga ezo mu bbaluwa yo n'ogenda ewa probation officer oyo n'esaba bbaluwa ya LC okakasa nti oli mutuuze ate n'omwana tumuwa omuntu omutuufu. Ne tusaba kati ndagamuntu kyafuuka nayo kyakwekuumisa. Oba tolina ndagamuntu kikalubamu. Oyokesaamu ndagamuntu n'ogiteeka ku fine. Waliwo weyita ku police ya office ya side. Waliwo gye tuyita criminal clearance report. Okulaba oba toyinaayo record ya musango gwonna. Tuyinza okuwa omwana naye nga gwakulembera abasaddaako abaana. Naye eno si ID bw'otuukayo ne report eneekulaga nti mu butuufu oli muntu mutuufu. Obanga baali bakwatiddeko mu bubbi ng'otwala mwana muyigiriza bubbi. Webikusoberera n'obeera nga tosobola kweyongerayo na mutendera ogwo. Nekira tufunayo abakusemba. Bwebeerayo kyokoze kati nga Abu wano. Abubeka ababeerako nekyakoze. Oba alina kyayagala oyinza omurekomendinga. Oba mukyala Betty ayinza orekomendinga. Kasinga Abubeka abeerako nekyakoze nga si kituufu. Betty omuntu gwe rekomendiza olaba kye yakoze. Nange njagala nnyo rekomendinga omuntu omulungi. Sagala kuta linnya lyange. So tufunayo abakusemba. Akusemba ati awandiika bbaluwa. Bamala wandiika bbaluwa n'ateekako akafaananyi ke. Bamuteekako akafaananyi ke n'ateekako ndagamuntu ye. Nga bwe tutambula oyinza okubeera ng'obadde otambula kati nga aba media abatambula ennyo. Waleti yo neekugwako. Ebaddemu ebintu byo. Ensawo yo neekugwako. Ebaddemu amasimu. Tetyasobola kuwuliza. So okuyita wenega mwami Kaggwa nga mwami Abeka sikyamuwuliza. Nti munnaye yafuna obuzibu naye osobola mufunira ku ssimu eno. Ki ekisigala nga tekitugatta omwana ono. Kati wamala okufuna bbaluwa ezo nga ze twogeddeko, twogedde ku bbaluwa nga owandiise etotola omwana gw'oyagala, oyokesezaamu ndagamuntu yo, era si w'obeera naye n'akuwandiikira nti ono muntu mulungi, mutuuze mulungi, obwetaavu bwe yeetaaga, saba omuweebwe. Bana abakusemba nabo bawandiise, ogenze wa OC naye awandiise kakasa nti oli muzzi wa misango. Probation officer akutwala, ajja waka n'akulambula. Ewakaawo. Omwana gw'oyagala embeera gy'olimu asobola okukulirawo. Bw'aba tasobola kukulirawo n'akuwabulamu. Wano waliwo ekitapa ky'amazzi gezaako gaseeteeza gaggweewo. Wano busoketi bwa masannyalaze buli wansi nnyo buwanikeko waggulu. Bw'oba omaze otereeza bino bye nkugambye ddamu ompita enkomewo. Oba bw'asanga ng'embeera weetegeka dda nga asobola okukuliramu omwana n'awandiika ripooti. Ripooti bw'agiwandiika n'abiteeka ku fayiro eri nejjula n'akuweereza gye tuli. Wamala okuweereza nze si Saturday ne munnange omulala ffe abamanyi omwana asaanidde okuweebwayo. Tojja kujja buzinga agenze mu owino ku mudaala gw'ennyaanya nti nteekeramu njagala oli. Oyinza okugamba nti njagala oli naye nga yakayingira. Nga temunnaba kumanya mbeera ze kumunoonyerezaako bulungi. Ate bw'obeera ng'ozze nga kibwe nagambye nti njagala nti omwana obwagazi obwo tetwagala kutta mutima gwo. Tumaze okuwa omwana wayiseewo ebbanga waba mwezi awo nga bikusobera. Ogamba anti mwami Abu anti obimanyi n'ebyatamanyi ogamba obimanyi. Olwo nga abazadde bazuuse. Ate naffe probation officer abatutwala tulina kye tuyita profile. Oprofilinga omwana oyo n'owandiika ebimukwatako n'oweereza ewa supervisor. Kati nga ffe wano tuli Makindye division. Probation officer we Makindye yatutwala. Ne tumuweereza nti ku mwana oli eyayingira ebbanga liri osinzira ku bye tukoze tubadde tusaba kumumaakinga na muzadde. Awo ng'atubuuza mukoze eki. Tumulanze ku Spark TV emirundi egiwera, tumutadde mu mpapula z'amawulire emirundi egiwera, tugenze mu kitundu gye baamuleka, tutuse wa chairman mu kitundu ekyo naye nga bwe boogera tebikwatagana oba teri kivaayo kirungi. Osinzira ku ebyo byonna ne tumumaakinga n'omuzadde ono kuba tugenze okulaba nga teri ssuubi lyonna livaayo. Ate n'ekiramiiso yaffe tuligamba nti omwana okula obulungi yandikulidde mu maka. Kati nga bwe mulaba wano ffe mu kitongole tebajjula
naye omwana takulanga omwana omujjuvu bwe yandibadde waka. Ffe gye twakuliranga ngo abazadde bakuleka ne bagenda mu nnimiro naye nga bw'akomawo kusanga weebase lwaki weebasenga enjala ekuluma. Nagamba nkomyewo naye ekyokulya kigenda kujjawo giroka ogumiikirizaamuuko n'okuliramu obugumiikiriza butandikira awo. N'okimanya nti omuntu akulamuko n'obugumiikiriza. Naye wano ffe tumanyi tulinga ffe abasomako psychology kirina kye tuyita Pavlov. Embwa eyo nti buli kadde emanyi obudde bweriiramu. Erina obudde bweriiramu abaana sibayise embwa wabula nkirese kyakulabirako nti ku ssaawa 3 oteekeddwa ofuna ekyenkya. Ku ssaawa 6 oteekeddwa okulya ekyemisana. Ku ssaawa 7 oteekeddwa okuwummulamu. Ku ssaawa 10 we tuzuukuka ne tulyayo ebibala. Ku 11 ne tuzannyamu awo ate ne tunaaba ne twetegerera ekyeggulo. Wali wabeerako ebirala ebimuwuggula ng'obudde ne buba butuuse. Jjukira ffe mu kyalo tuzannya nga bwe tukomawo waka bw'olingiza mu kiyungu olabye waliwo akayiddewo kyemisana kiyidde bw'aba tekinaba n'oddayo n'ozannya n'okuliramu obugumiikiriza obwo. Ekitali wano yembeera bwe musukkako amanye eddoboozi libamuwulirako kukaaba. So emitende egyo bw'agiyitamu tumulaze omwana nti osinzira ku kusaba kwo ono ye mwana gwe tulina. Bwe kiri nti ekirayiro kyo kya bulamu ng'abafumbo bwe bakuba ebiragaano byabwe bwe tumukulaga leero era tusaba ndikuwaayo wiiki nnamba oddayo ne weefumiitiza tulinayo muntu waffe ow'omunda oli kale omutima gwaŋŋambanga ne mpaliriza tukuwa obudde wiiki nnamba n'oddayo oboze lwa bbalaza era tusuubira okutuddamu ku bbalaza nti ku mwana oli gwe mwandaga nebuzizaako omuntu wange ow'omunda nandaga nti ndi mwetegefu ogenda naye oba nagamba nabadde nzirayo mmotoka neneebakanga naye nga ebirooto ebinzijira nga bigamba omwana muleke n'olw'ensonga eyo sigenda kuwaliriza mutwala osanga wanaabeerawo omukisa omulala kanninde. So wano bw'ogamba nti ono ngenda naye ni mwetegefu awo mutenda ne gweyongerako. Tulanga abaana bano emirundi egitasukka gumu oba ebiri okulaba oba ba biological parents baabwe banaavaayo ne babeera nga tebavuddeeyo. Wabeerawo ono ogamba omusaayi gwaffe owooluganda yenna owooluganda kati oluganda bw'atalabikako netugamba osinzira ku kye tukozeeko katumwawule tumuteeke wali webeera yazze kati naye bw'obanga okkiriza ne tukusaba nawe n'oteekayoko kasente ekirango kiringa $20 ne tulanga bwe tulanga n'oggula egguliro eryo. Lwaki oggula egguliro ebyo nti nawe kikuweerako kyonywererako ng'omuzadde azuuse ngamba wali ludda olaba nange nalanga omulundi ogusembayo. Bwe tumaliriza awo bw'abeera ng'akuze mutandika myaka 2 okweyongerayo aba ayawula. Tukusaba n'ojja n'omukyaliranga asobole okuteeka mu bulamu bwe nti onaze ye maama ono ye maama azze era mugenda n'akyeteekamu. Gamba nti wali process yonna ewedde naye era still tomutwalirawo muba muteekeddwa okubeera nga mugulawo enkolagana yammwe. Lwaki mu Uganda yattu eno omanyi nti si buli gwe batta nti aba n'omusango. Kituufu. Oyinza okubeera ng'ofulumye naye temwabondinga bulungi n'akabira mu takisi oli n'atemyako munne nti oyabba omwana awo wennyini bayinza okuttirawo. Lwakuba nti emboozi mpanvu waliwo ne gwe batwalako ku sayidi ekibuli ne batuyita buyisi nti bannaayo omwana ono saamubba omwana namugya mu kitongole kyekiraga ate ebyembi yali mupangisa ng'asenguse ebintu ebimu ne bibula era fe abamununula okumugya ku sayidi ekibuli. So ensonga ezo bwe ziti bwe tumala okubeera nga tuguddewo mukwano gwaffe akadde ne katuukaako kumutwala agamba munaye weetegeke kuba ng'azaala ng'agenda okuzaala agenda kulebba bw'abeera ogula obugoye ogira bw'oti. Bwe tulaba bwemumala okugulayo enkolagana yaffe nga tulaba mukwataganye bulungi gamba waayo ogira weetegeke otandika okwetegeka ogula obugoye otegeka akatanda kewa n'asulanga ebyokuzanyisa bye akadde bwe katuuka ng'ojja wano bw'ojja wano era bwe kiri nti tukwatagana n'amateeka okuyingira kye tukola ng'ayingira kye tukola ng'afuluma. Wano mu kufuluma tetumukuweera wano tuddayo paka gy'obeera ne tulaba probation officer oyo yajja n'akokyalira ne tumwanjulira omwana munnaffe yasaba omwana ono ye mwana gwe tumuwadde ne tutuuka paka wakaawe bobeera ng'ona boobeera nabo ne twogerako nabo ne baliraanwa abamu b'okolagana nabo ne twogerako nabo nti ono azadde omwana we ono era bw'ebeerayo omulala yenna yeetaaga ozaala omwana tumusabira ajje tukwatagane naye ng'ekitongole.
omwana oyo obeera naye okumala omwaka gumu kye tuyita foster newankubadde ntuwulira nnyo adoption naye nga foster kati nga gwe nga wakafuna omulimu waliwo kye bayita probation period bakyakwetegereza bakuwaayo emyezi 6 contract ya myezi 6 balabe enkola ye eri etya kati naye maama azadde omwana naye taata azadde omwana mu mateeka tukuwaayo omwaka gumu wetegereza omwana ono omwana anaasobola omukweyongerayo naye nga kyoyogeddeko nti nsobola omufuula omusika wange nsobola omuyingiza mu kika oyingira otya mu kika nga tukongeddeko erinnya ffe wano abaana abasinga okujja nga bato nnyo tubawa amannya sigambanga nti oli kituyambako okwawula tubawa amannya tekitegeeza nti amanya ge tubawadde goteekeddwa okukuuma paka ekisinga okutwawula ennyo ffe mu Buganda bibeera bika kati ng'ogamba nze ndi wa nnyonyi nnyange olina amanya g'ennyange gw'oyagala omwana oyo ogamuwe asobole otula mu kika bulungi singa adoption yeggwa olina obuyinza obukyusa omwana ono erinnya naye nga nga tonamaliza adoption olimwanjulira n'agenda ng'alimanya nti naye erinnya lyange adoption weetuuka nga tukyusa mpapula okuva mu mannya gano g'abadde ayitibwa ku kitongole omuyingiza mu mannya go singa adoption yeggwa obeera nga tobadde Munnayuganda olina obuyinza obuddayo n'omwana wo gyolina gy'ova bw'obeera obanga obadde Munnayuganda oli wadde oba obadde okolera mu kampala naye ewammwe Arua gamba kye mbadde njagala mu Kampala kiwedde oli wadde mbogenda n'omwana wa Arua nekibeera nga kisigala ku ffe okuddayo okujja eyo okulambulako gye wadda omukola enkolagano eri etya muli mutya bwe bityo sewo kati awo oba omaliriza adoption omutenda guwedde era obeera olina obuyinza oba olina omukisa gwonna ogukomawo ate ozaala omulala esewo process mpanvu mugiwulidde sikeera bukeezi eyo nti nze nina ssente zange enzimbye ennyumba yange etemyanga muntu kaŋŋende nsambye bampe omwana oba bampe abaana 4 bajje babeere mu nju yange bampe kampani eyo gye neetaaga byonna osobola okubeera ng'obirina naye olina okugoberera mutendera ku mutendera bw'oba nga oyagala okuzaala abaana mu mateeka ag'eggwanga erya Uganda. Bwetyo butambudde tubadde n'omwami Bernard nga y'omu ku bakwasaganya abaana ku kifo kino ekyansambya Babies Home ate nga atuyisaamu mu mbeera ya fostering oba okuzaala omwana then ne adoption okubeera n'obwannannyini ku mwana oyo nti kaakati oli muzadde we free mu biwandiiko mu government ne mu bulamu bwa bulijjo osobola okumukyusa amannya osobola okugenda naye wonna w'oyagala kati aba afuuse mwana wo process ogiwulidde bwetyo butambudde nkyayo olunaku olwaleero nze Ahmed Wahab ngenda kuza mu studio ewali Kefas ne Milka babe nga bakwongera ne program eya Spark ku makya tova ku Spark TV siiba bulungi weeraba.